Yes, welcome our leaders, led by the chairman, Colonel Dr. Kizza Besigye. I can see the ambassador, I can see Honorable John Ken Chams the man, Mr. Moriga Mukaku, the Secretary General of emyaka ataluwena nga twefuze tewali president n'omulu n'ogumu eyali abaddewo n'akwasa president omulala obuyinza muli mulebulebu for 59 years twamala emyaka 8 nga tukola constitution y'eggwanga ya 1995 mukimanya ekyo banyabwe ne bassebo constitution eyo yalimu benchmarks enkulu 2 esooka eya presidential term limit eyokubiri age limit presidential age limit ng'ago ge makubo automatically agayitibwamu okukyusa obukulembeze from one president to the other si kyekyo Oweekitiibwa Museveni yennyini ne banne ne bagulirira palamenti mu bribery ne bajjawo amakubo ago agali gagenda okututuusaako okukyusa obukulembeze automatically n'olwekyo ekisinde kino ekireeteddwa kyekyokka kisobola okugula enzigi ensi eno nefuna change and fundamental change member wa parliament ne Milton Obote mu 1966 ng'akyusa constitution tiyakikola abasirikale be beetooloola National Assembly naye nga tebayingidde munda ku mulembe gwa Museveni bayingidde ne basambulira buli omu olw'okuba baagala Museveni abeere Katonda ow'oku nsi ekyo tekijja kusoboka banyabo ne bassebo obukulembeze okusinziira ku constitution waliwo omuntu yenna asobola okwenyumiriza mu kulonda okwaliwo nga 14 January wali agolola omukono okulonda okwa January nga 14 kumpi lwali lutalo sandiwaaliwo abayitamu baali bannamukisa naye muleme gamba nti abo tibayitamu ani yenyumiriza mu kulonda wominga nga bwe tulaba nti n'abatanategeera bakola ki abatanajja nabo bakola ki nabo bajje beera ng'owoominga kubanga omulimu gwe tuliko gwa action n'okulaba nti twetaasa so muwoominge tujja kubanga atalaga embeera bannayuganda gye bawangaaliramu so omulimu nze gwengenda kukola kwe kuyita mu bimpimpi okutangaaza embeera eyo gye tutadde mu katabo kano n'ebiri mu katabo kano nabyo tebirambulula mu bujjuvu bwabyo ebizibu bye twongerako wabula tusuubira nti ekinaddirira okuwaganya ebirowoozo kunaatandika leero kwe kunaayongera okulambulula ebyo ebikwata ku nsonga ze tutadde mu katabo kano twabiwandiisa ensonga eziruma abantu n'embeera gye tuwangaaliramu twabiwandiise mu katabo kano era akatabo ke tubadde tutongoza nti buli omu akafuneko buli omu atunuulire embeera nga bwe tutiraba ffe etuleese okwegatta atubuulire wakaanya nayo ti embeera eyo weeriyo batakaanya nayo twagala okukubaganya ebirowoozo ku mbeera bwe guba mulamwa si kukubaganya ebirowoozo ku balwana n'embeera buli omu alina kulwana naki buli omu alina kulwana n'embeera n'olwekyo tuleme kubaganya ebirowoozo ku balwana ku mbeera kubaganya ebirowoozo ku mbeera eyo n'engeri bw'enaakola ki bw'enaavaawo walina okusooka wabeewo okutegeera okusingayo abantu bategeere kyetulwanako kiki oba kyetulwanyisa kiki era olwaleero gwe gubadde omulimu kyetwagala kiveewo kiki embeera etukoze obubi erwa yo weeri oba teriiwo kubanga nga bwe nkugambye
abantu abamu bo bali bulungi tebali mu mbeera eyo tebaagala eveewo era nabo bajja kusitula amaloboozi tibano bagala kututaawaanya tetuli bulungi. Tubagamba nti abo abali obulungi olredde balina n'ababakuuma. Buli omu ali bulungi alina abasirikale abamukuuma kubanga akimanyi nti abalala bali bubi. Alina okwekuuma ennyo mu bulungi bwe ne mu kweyagala kwe. Era be mulaba mubalaba nga babatambuza nga beetooloddwa abasirikale kubanga bakimanyi nti bali bulungi naye we bayita wonna bayita mu bantu abali obubi ennyo. Bano nabo nga banjawulo nnyo na bano nga buli omu alimu mu kazinga mwawangaalira nga kawufu nnyo okuva kalala. Tuwangaalira mu mbeera eri segregated. So njagala tutunuulire abali mu crisis si ggwanga lyonna. Njagala ekyo kitegeerekeke. Crisis gye tuwandiikako, the crisis we have written about does not affect all Ugandans. In fact, some Ugandans are not in crisis at all. The Health Organization kyewamagezi amawanga okuba nakyo ye dokita omu ku buli bantu 100. What is needed? We need one doctor for 1,000 people. Tulina dokita omu ku mitwalo 2.5. Bw'ogerageranya n'amawanga amalala nga Norway erina dokita omu ku buli bantu 363. 3 waffe dokita alabirira mitwalo 2.5. That is how terrible it is. Kwabo abasobola okufuna obujjanjabi mu malwaliro abalina okufuna obujjanjabi mu malwaliro aga gavumenti era getumanyi nti galimu ebizibu byetuwandiikako. Awamba si baje naye abafuga amaje, abafuga emmundu, abaduumira ekyo ebikolebwa beewo abalimu abo. Abantu abokubiri be banganda zaabwe ab'Oluganda abako, abo abatambula nabo. Abokusatu be babayambako okutetenkanya n'okufuga obugagga bwe bawambye mu Uganda, ng'abo abasinga abagwira baleetebwa okubayambako okubakuumirako ebyabwe n'okubitambuza. Eyo kategole esooka esuubira nti erimu omuntu omu ku buli 100 abali mu Uganda. Kubanga amasomero ago temuli kuyigiriza okw'omugaso, tebazimba okutegeera okusaanidde. Yensonga lwaki alina obusobozi obutono obusobola akatono atwala omwana mu masomero ag'obwannannyini. Kale ebintu ebyo bwe tubigattagatta bituwa okutegeera abantu bali bameka abali mu mbeera embi ddala gye tutaddemu abantu 9 ku buli 100. Abantu abo bali mu mbeera embi ennyo abalina okwerwanako basobola okuba nga basinga mu 9, naye eno yembalirira gye kusinziira ku bintu ebyo gye twatuuseeko nti abali obubi ennyo abalina okusitukiramu, abalina okukola ekisoboka kyonna okwetaasa, bano batwetaase bawera 9 ku buli 100. Enno abo beeyongere abakuumi, abali obubi bajja, bo beeyongere abakuumi babeetaaga, abali obubi bakaaye, abali obubi betusitula.
era tubasitula wabeewo embeera okukyusibwa. So mulimu gwaffe gwa action naye nga tetunatuukayo waliwo emitendera mwe tuyitira, era bw'oba ojjukira nga tutongoza nasaba abo bonna abamaze okukitegeera ategedde nti alimu omu ku ekyenda. Bw'oba otegedde nti oli omu ku ekyenda bali obubi, tandika akolebwa bitambulira ku nsembe omuntu, bitambulira ku buli omu ayagala okwetaasa. Naye bw'obanga wagoberera ebyalangirirwa nga tutongoza front eno, twagamba nti front eno eggwanga mu kabi ennyo eri mu Uganda olwaleero, eyatuwaliriza ffenna tujje twegatte tulwane n'embeera eyo tukijjewo. Kati bwe twamala okutongoza omulimu ogwo ne tulaba abantu abamu ng'ate amaaso bagajje ku mbeera etuleese awamu bagatadde mu birala, ne kibanga abatategeera nti ekizibu kye tulwana nakyo era buli omu kyalina kulwana nakyo, oba tuli wamu oba tetuli wamu, naye nga kye tulina kulwana nakyo kyekizibu semazibu ekiri mu ggwanga lyaffe ekimazeeko buli omu emirembe, ekirakkiriza abaana baffe okukula, ekireese abantu okubulwako kye balya, emirimu gyabwe gyonna ne gizikirira. Ekizibu ekyo kye twayagadde olunaku lwaleero tukitangaaze mu butongole era tukite bannayuganda bakikubaganyeko ebirowoozo byonna gye bawangaalira. Mbalirira gye tusinziirako okugamba nti abali mu mbeera embi ennyo gye tutadde mu katabo kano era eyeetaaga abantu abo okusitukiramu ne beerwanako, be twagambye nti tubabalirira okuba 9 ku buli 100 ky'abantu abali mu Uganda. Kiva ku ebyo already ebirina embalirira naye byosobola era okwongeramu n'ogaziwa nga ebyenfuna. Embalirira y'ebyenfuna entongole eriwo mu Uganda olwaleero eya gavumenti yennyini eraga nti abantu abatasobola kufuna ssente eziwera 700 buli lunaku bawerera ddala abantu 42 ku buli 100 mu Uganda. 42 abataweza 700 buli lunaku. Naye nga ffenna okusooka tumanyi nti naaweza 700 era aba ali mu mbeera mbi ddala. 700 tekakubeezaawo olunaku. Ne bwe guba 1,000 okufuna 1,000 nti gwe gunaakupangisiza, gwe gonoolyako, gwe gunaalabirira abaana, gwe gunaabajjanjaba, gwe gunaabambaza, gwe gunaabalabirira buli ngeri, era ne buguba 1,000 oba mu kabi obeera mu bano 9. Eno gyendi ffe tetujja kukola nga kyobadde okola, tujja kuleka obeere mu ggwanga n'eddembe kubanga tuleeta mirembe. Bannayuganda bwe tutegeera ekyo, ensi yaffe tugenda gyeddiza tuve mu buwambe. Buli omu wali ali mu kunyigirizibwa, waliwo okunyigirizibwa emboga. Abantu bagiga 5 bakusalirako bwebati, wali okirabyewa. So kyekiseera bannayuganda ffenna tuyimukiremu ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama abawa omukisa. Ne tusituka embalala, Busoga n'asituka, tebasobola kukonteininga bannayuganda nga bayimuse nga bavuddeyo n'eddoboozi limu. Ekyo kye twagala okukola. Ffe bayingiriye ebyaffe biba bitono
si yakwogera bwogezi. Front eno si yakunoonya akalulu ti abantu bagiwagire tufune obukulembeze nedda. Front eno tugitonzeewo era mu ngeri gyetondeddwawo nga tewali kalulu. Tugitonzeewo ng'omulimu gwayo okw'olubereberye omukulu ogwagitonzaawo kwe kwerwanako n'okulwana okulaba nti embeera eno gye tulimu evaawo. Era ekikulu ekigirimu ye action, si bigambo. Action. Ataliwa action tetukwatagana naye, tuli ba action. Ng'eggwanga tituli mu kabi, tusooke tukaanye nti akabi tetulimu kakali nnyo, nti era ffenna awamu twetaaga mangu ddala okukwataganira wamu, tukwate ekizibu kino tukiteeke ku ttaka tulenunule tubone genda mu maaso. Kino ekizibu si kyakulowoozesa tunakikola tutyamu akaguli nedda, kiriwo olwaleero, kitutwala olwaleero, tulina kukikwasaganya olwaleero tukijjewo tutambule. Ekizibu ekyo okwagala nti bannaffe bonna bakitegere. So ladies and gentlemen, we present to the people of Uganda this compilation of the crisis that our people live in, and we present it to the country to form a serious discussion across the country. We invite Ugandans in all towns, in all districts, to discuss and present their views about the deep crisis in which they live, which we present in this booklet. And so, the booklet is going to be out, is released